bangabe Dubai abagizi bange bafanze bange mwana bifala byankozeseza biringe byankozesa okulanga obulanzi show yaabwe tusawane noko ya poti baliri pazo batusawo sawe mukumbi ate kati tubakubye simbu balaga ntino tebali nesho bagisazizamo kikali tugenza bastatasira banga balaga bagenze mu nyonyi batode mu nyonyi batubakubira amasimu tebakwata bagajeko bapromota bana tubakubira amasimu bagajeko batubuza bagala bo batukozesa batukubisa biposta byabo gondi posta nayo bagitusiza abantu abadeka babiriza liri pazo kiraga nti kati liri pazo ya muyimbi chenebuza mwana bana uganda mugenda tukozesa paka ndi mwana bagenda tukozesa paka kati abantu bangabe Dubai bo baloza ndino mwana nze mubi tukatenga mwana bafala be batukozesa batusana saa 12 tubalinze ne buli simu gye bagira bagijjako obulyo kyegera mwana wanajja ku shoyo liri pazo wangamba ko ntino kwato wa security huyo muto wange nze ntambulaze kama Uganda sirimu nze muto wange nyina shoka bata nagenda majesty shop liri pazo waliotambuddeko liri pazo otambula ku show limuyimbi munene naye waliokubyeko iti yasooka walaba bye wayitamu nange bye mpitamu abasuula omulundi ogwasooka mbakubuulire abasuula gyali mikwano bwe nakuba iti navana be bwayise miliyoni nga namba nemba kubala wumu nga nyimbira emitwalo 3 olumu kunyimbira 3 nga bazikayanira nzire wange n'emitwalo emeka bwe namala okugwa bonna ne badduka era bwe bagenda okukola bonna listen to your older brother bonna bagenda kuleka otuuke muntu nze mbadde n'oluyimba mwana gwe bali tagenda okula emmotoka natuukako nga n'omuntu emitwalo 5 nga n'emitwalo 5 tagimpa kupafominga muto wange emakindye waliwo abayimbi abalina n'eyiti ezisukka mu 4 ngakugamba ateka mu mmotoka tugenda opeyira emitwalo 5 nze ne bwe baba tebannaze nnyimbe saagala otuuke mu mbeera eyo muto wange ogambye tolina mmotoka oluyimba lwo singa wali tewetaddeko abo bantu abavubuka miliyoni nga 10 owaza bageto yuti bakuweeyo obaweeyo kaki oyimbira mmeka oneekulaakulanya ddi oyambe batoobo oyambe nnyoko muto wange njagala oveeka weepopangisa ennyumba emakindi ove kwabo abavubuka wetaaga bantu manyiga abantu amanyi g'abantu wagalabye ku ero tewetaaga muntu n'omu akuvumira ku TikTok mbu nyina abantu bange abavumira ku TikTok tewetaaga muntu n'omu ku TikTok mbu simanyi kibumba kya Wozambe simanyi adi wa Wozambe simanyi nankali Wozambe wetaaga bantu leero tolinnya ennyonyi naye obwedda ndye Dubai abantu nga bagamba Wozambe tugenda muleeta ne taxi katero Wozambe tulina muleeta Wozambe tulina muleeta abantu bali eno bakulinzi bakukaabirako banenya ba promoters obwedda ndi wanundi wulira bagamba omwana tumuleete kuguliddako kakati gwe bonajje Dubai onabeera otya muto wange wegobeeka abantu abakulemeseza okugula emmotoka abo bavubuka be bansuula bagenda kusuula kaaliyayo muto wange bamale badduke oli myaka mito naye osobola n'okuwasa omukazi wonoobeera nga gw'otambula naye nga bwe mufuna emitwalo 3 yagikwata nakugamba zino osaaga zino nziboye tugende tuguleyo akamotoka k'ekibanja mpona va ku bavubuka otambula n'ekigaali kingi abo simanyi buli omu yaggulawo akawunti ekuvumira muto wange bagenda kusuula okugwa kubi wuliriza nze nagwako agala okeere ku makya nga tolina kyakulya nga wayimba bagenda kuseka okaaba pazo z'abantu basekerera muto wange nze sirina nsonga lwaki neekiika mukisa gwo kuba muto wange nakakusinkana emirundi egyo buli lwekusanga nkubuulirira nekuba ku bifuba nekugamba muto wange topowa oyo we begged you to come here. Ogambye bamukozesa nyonoone ng'oluyimba lwekudi lwakafuluma nga waliwo omuyimbi amuwadde miliyoni 2 namugamba genda oyogera oluyimba lwekudi mbugwe waluwandiika singa essaawa ya leero buli nnyonyi gye nninnya singa kwali naye yonoona n'afiirwa omukisa ali ku Salama Road atambuza bigere talina future muto wange weesiimye ffe tukubye yiti nga tukuze gwe n'okuba ne yiti nga ne passport okyali ku myaka emito omanyi kyekitegeeza okuba sitanga oli muto basajja bakulu bakubye yiti waliwo gwe manya yambala obuwala obubbi bamuyitaani kitaka nedda waliwo omulala omuvubuka musajja mukulu nnyo ani bamuyita kisisunda bisimanyi bisundasunda musajja mukulu ayambala akantu bwekati n'ogamba kitango ono ku myaka gy'aliko ali mu kigundi kikira naye ofunye omukisa oli muto emikisa giri ku saidi yo taata nze sirina nsonga lwaki nkulemesa sinza akola mu nnyonyi
bajja kugamba ebigambo naye mutima beera mu matima era singa Kabata nsobola okwogera ne promoter wa South Africa ngenda kwegayirira DJ Kira School bwe nagende South Africa omwana ono agendeke South Africa nja kukuuma nja kulabirira neze sirina nsonga lwaki nkujjuukira nze ebizibu by'oyiseemu byembiseemu muto wange ku bantu ate njagala weegobeka abavubuka olijja nonneebaza abansuula 2016 baali bavubuka ebyebibinja nze ntambula bwogu tewali yali antayizizza n'abantu 10 ogenda baliisaaki gwe buli zona akolanga obawe oli kuba ghetto youth nakula nabo toyina maama wo toyina batoobo kolerera future muto wange kati ke wayimba yiti face yo yafa buli lwona ayitawo ng'otambuza bigere abantu bajja gamba awuyo yayimba yiti atambuza bigere yagwe eddalu face yo yafa teriddamu ne bwokomaawo face yo yafa ne bwodde wamwe ku kyalo bajja kugeya ono yali muyimbi naye bw'obeera omuyimbi ng'olinamu akantu ko ne bwe bakugeya ne bwogwa nga weevuga weeyuula nze muto wange nkubuulire nja kugamba ebyamoseke oluyimba lw'enkudi baluvumye naye omanyi byenkozeemu ekyo kiri bakyagala nga nkusanze nze ne ku kyalo kwembeera njula kusengukako kuluyimba lw'enkudi kozesa kakyansi kafu kakwate bulungi abo abavubuka bagenda kusuula weetaaga bantu ozambe teweetaaga bakubi ba kikopo muto wange mpuliriza nga sineba kayamba nze nyinza okuba ndi wankwe abayimbi bambwa naye njagala otwala ebigambo byange ensene eruma nnyo ng'oli sita tolina ssente ate okuyimba kulinga muzimu bakugamba oyavuwala n'ogamba kanteekeyo akalala kajja kukwata oyavuwala ebintu byo ne bikuggwako oyavuwala abasajja bayimba kadogo kamu batuuza amataka gaabwe ekibuye ku poliisi baavu tebalina namamotoka balinnya boda bidongo biringa nnyanja leero bikuwa enkya bikima kola emikwano. Little, thank you for clearing your name. Thank you for clearing your name. Nze sirina lwaki kulemesa muto wange kulimisa gwe weebuuze yadde bakugamba pazo mubi wamma nze nkwataganira wana entambula z'ennyonyi ne buukiriri. Thank you. Pazo ensonga z'oyogedde zirimu eggumba eddene. Thank you. You have to rebuttal. So you have something to say? He said his case. We are here. Disita muganda wange Ozambe kankubulireyo ekintu kimu ku nsi buli kyogwako luba lugero lwakwogera mudda bakiyita mudda si yene enkomerero okitegeera eyo ennyonyi I understand fenna ennyonyi esooka muganda wange teweebaka naye ate watuuse ebintu bikyuse ekiriwo just gwe ng'omuntu weetereeze buladi it's not too late ogenda linnyeeza ennyonyi ozeetamwe olaba wadde bakuwa $2,000,000 ogenda tuuka buladi nga gwe obeemu ogenda tuuka ng'ogamba ebyo sibikola saagala wemutampa tiketi 3 sijja just lindako bulinzi tayimuyejja osanga wabadde toyina kgenda naliripazo ng'ate oyina kgenda wekka kuba teri kitasoboka mwana wa maama nze nkubuulira just essaawa eno ky'oli okukola mulimu abawagizi ate abali okuggwamu amaanyi batya the fact that promoter ono akulaze kubanga ekituufu ekiriwo ebyo ffenna tubiyiseemu ffenna batukubisa ku bulango ne batatuwa ssente ffenna batutadde ku posita z'ebweru ne tutagenda kye bakoze bakiyita using someone bakozesezza kati bo wekyatuuse if not bwe baba nga tebakozesezza omanye ebintu bya show biri fane osobola obbala ekirala ne kigaana ne bagaba naye kati ate Ozambe tiketi ye ne manager beetuyingirira katugireke buladi ogenda kuba wakabi time egenda tuukanga ennyonyi ogirinya just lindamu waliwo promoter omulala agenda okutegeka ne John Bulaka waliwo agenda okutegeka wekka nga newonaaba ogenze kuyimbira abantu newe banaaba 10 nkubuulira naye tewali kigenda kudda oli wakabi olwedde naye kati wobeera wano ate ekinuma kyekino ate ekinuma kyekino bireke kigenze kiwedde toyina kyozza kyemanyisha ewedde tewedde ewedde tugireke nalabye ku status nalaba ku status yo oba ku WhatsApp ng'ogenda kata linda eyo nenga bye byojjo nnyonyi ogambe ojjabba otudde booti mu nnyonyi otudde mu first class ogambe kale nayomberako e Dubai ogende Dubai
Okisegeera naye omanya wekata okuleeta ngalo olina busiraani gwo olwaba ab'e Dubai kye baba bamukoze cause this was the first big flight. Naye nga ennyonyi bannaaye ffenna buli ali wano yali alinnye ku nnyonyi ennyonyi bw'etyo muganda wange ennyonyi otuuka kadinisa omwana n'aggamba bw'otampa $10 togenda naye nga buli kimu promota akikoze ennyonyi yo bw'etyo so tomanyi Katonda byakuwonyezza just linda lulala ate nga nkulayira ogenda tuuka ogenda e Dubai nga birala ate kati ono traffic gw'obadde oleese nkulayira promota omulala wabadde agenda okufatira akutwala e Dubai lwansonga kati buli omu aba akwesunga naye demo woogenda abanaye ate kino kyekyankoze kiti ate kino buladi kireke bigenze ebyo bireke bigenze kiganye kati naye nga gwe kyolina omumanyi oli ghetto youth eyatandika obulamu nga tosuubira oba olibaako nga wooli eyali mu bulamu nga tosuubira oba olivuga ku mmotoka nga tomanyi muganda wange just kati kkiriza bukkiriza ogambe kino kivuddewo kati kyekiddako kati ozambe tekawo slogan ogambe ozambe must shine kati eby'e Dubai